abalungi be basinga obungi ababi. Abalabi ba Dream TV twabasuubiza mu programu ewedde emabega twali tuli ku bigambo bamwami mukulu namulekera ekibuuzo nti ebigambo yabitaanya bulungi naye teyatuwa solution oba teyatuwa nzivunuka yaabyo. Nzivunuka ddi depression, nzivunuka ddi oppression, nzivunuka ddi to be oppressed, possessed ne depression. Byogere mu Luganda. Ebigambo ebyo bisatu mbivunuka ddi. Nzivunuka ddi okwegwamu, nzivunuka ddi okunyigirizibwa, nzivunuka ddi okutembebwa. Awo wenyini wenjagala tutandike tubaniriza ku programu yaffe wano ku Dream TV abalungi be basinga obungi mu nsi okusinga ababi. Ebigambo ebyo mwami mukulu we tuba tutandikira ate tulyoke tulabe akanyomera akalala ke tuba tukwatako olunaku olwaleero. Batyana ddi we tuvuunuka ebigambo ebyo bisatu. Omanyi kakati abantu baffe abasinga obungi mu byalo eyo bino bitwogera tebabimanyi. Olidde sikale si mu byalo oba abataasoma bangi kati bitwogera bino depression tubiyogedde mu lulimi lwe tutegeera. Okay, tuluzemu ogambye nti depression kwe kwegwamu noba nga tokyalina ssuubi nga byonna tokyalina tomanyi kiddako nga weebuliddwa tokyasobola kwennyonnyola okwenyolwa kyonna kye kiri nkivuunuka ddi okwenyolwa. Omanyi ekigambo okunyolwa mwami mukulu kivuunuka ntya sookolinde nzija omanyi ekigambo okunyolwa kati omanyi okwenyolwa nga wenyolwa gwe nkimanyi okivuunuka otya bwe weekyawa ne wenyolwa gwe okola ki? Ebuziba simanyi kungulu batugamba noonya mikwano gyo oyogere nabo bwe baba nabo tebalinga gwe bali 10 booli nabo mu ruumu yo. Abalabi ba Dream TV mwami mukulu agenda nagani n'abantu 10 sibalina sirina lwatu 10 mu ruumu ndi omu ekyo katukitegere ndi omu mu kazigo bw'omala osobola okgenda waliyo amalwaliro agajjanjaba ekyo kati simanyi buzibu teri ddwaliro lijjanjaba depression bakuwa buwi magezi ne bakugamba abagenda mu rehab batwalayo bali era bakuwa magezi oli ugenze muri rehab kunywa mwenge sikyo tugunywa ne bakuwa amagezi ag'obutagunywa ate nga naawe osobola okgeewa wekka n'osobola okukivuunuka kino ogambye kankuwa ebigambo bina byolina okukozesa okuvuunuka bino byonna ebisatu bw'onoomanya bw'onoobitabula. Ekigambo kyenjogera gwe ng'okizza mu Luganda rest okwewummuza rest kuwummula si to rest wummula awulidde olabye ebigambo bw'obitabula kyenkugamba ekyo kati nkugamba rest ng'otaddemu ebirala kwewummuza okuwummula ate nze gambye kuwummula rest. Singa tubeera bwe tutyo nga tulina discipline y'okumanya ekigambo kye kitegeeza ekyo olina depression kola ki? Wummula. Ekyokubiri worship sinza. Okusinza nno sooka ate okitegeera. Ngambye sinza yes worship sinza ebirala ku kikyo ate osinze ekyo ekikuli waggulu. Okay. Sinza sagala bibaddiramu abalabi njagala babitegeere butereevu nga bwobi. Sinza ebirala ku kikyo ate osinze
oyo akuliwa waggulu. Wuumula, sinza, saba, ky'oyagala. Wuumula, sinza, saba. Ky'oyagala. Oyagala ki? Kubanga ekikuleetedde bino weekiri. Wojja okubivuunuka ebyo. Waliwo ekibikuleetedde obimanyi. Kiki ekibikuleetedde kati saba? Ekibikuleetedde kiveewo. Oveeyo eyo gy'oli mu kwenyolwa, mu kunyigirizibwa. Okitegedde? Saba. Ekikireese kigende. Oyo nga tokkiriza mu Katonda. Then reflect. Fumitiriza. Reflect kwa kufumitiriza. Reflection. To reflect. Reflection kye kino kyenkuba anti ebanga soundboard reflection n'okuba ku ttala reflection ne daily. Kitegeera? Kati kwe kufumitiriza. Yeringa soundboard. Go to your soundboard. Soundboard kyeki. Ekyo gyo the motherboard yo. Soundboard nkitegeera. Reflect. Ogambe nti kakati oba ekintu kino ddala kimbonyaabonya kinkubyemu bukubi reflection oba kimyanso. Reflect. Ogenda okureflectinga n'omanyira ddala nti ddala ekizibu kiri wano oba kiri wali oba kino oba kino oba kiti. N'olwekyo nyinza kukola ki? Kiki kyenina option kize nina n'ozimanya. Reflection ezireeta n'ogamba nti nina ABCD. Katugambe bakubanja. Rent ya muzigo bagibanja. House simanyani landlord. Mbadde ndaga nti land boy. Kigambo kibadde kimbuza n'ekyo kutegeeza. Oba land girl. Landlord gw'omuyisi gw'oyisa house girl, house boy. Kati ajja kubanja. Kati olina okusaba mangu, okureflectinga mangu. Katugambe tolina sente. You reflect quickly. Nosobola nga sinda sente. Ekyokubiri. Nina omusasula. Ekyokusatu. Sisobola musasula kati. Ekyokuna azze. Ku byonna bino binankoleko kikakati. Nziruke. Yewulidde. No reflection. Ate wuno. Priority eriki. N'olabawo ekikutaasa n'oga nti wayeka mulabe. N'oyogera naye. N'omuga nti manyi. N'omulimba. Omubuulira amazima. Nti munnange sente sirina naye nsuubira sente era nzisuubira mu kiseera bwe kiti. Kiseera bwe kiti nja kuba nkuwadde sente ezo. Bwe mba sizikuwadde bwe wayitawo nnaku nnya nga sizikuwadde onkola ekyoyagala. Kati gwe noddayo ne weesootinga. Ne weesootinga. Ndowooza akantu ako ke twale. Ebina bye nkuwadde. Akantu ako twakalese nga kahanginga nti bwe kiba nga obuzibu buno buli mu Uganda. Mwami mukulu yagambye nti ebitawaanya Uganda oba ebibuutikidde Uganda oba ebitawaanya abantu abali mu Uganda oba buli muntu mu Uganda bw'oba toli obsessed, bw'oba toli oppressed, bw'oba toli depressed, obeera oppressed, bw'oba toli oppressed, obeera possessed. Nti bw'oba tewennyikidde nga teweeguddeemu waliwo abeera akunyigiriza. Bw'aba takunyite waliwo akunyigiriza. Waliwo ekikwambala. Ne mugamba tubikkiriza ne tubittaanya mu programu yayiggwa luli naye ne tuleka nga tumubuuzizza nti tukole tutya okubivuunuka ebyo ebisatu era tuwadde ebigambo bibadde bina. Agambye nti wumula, rest, worship, sinza, n'agamba pray, saba kyoyagala yogera eri Mukama Katonda, then reflect, wezze wabbali weefumiitirize. Batya bw'oyinza okweŋŋanga kyonna ky'osobodde okweŋŋanga. Ndowooza awo nga tuvudde awo wennyini kuba nkikakasa ffenna tukitegedde bulungi. Mwami mukulu omuntu ayamba ewaka bamuyitaani maid, house girl, house. Mwe mwamuyitanga batya kuba wabalinanga. Mwe ennyumba ennene mwalinga temuliimu ayambako waka. Tetwabayitanga ekigambo oba house girl oba house boy nga tubayita mannya gaabwe. Nti ni Shamim. Oba Josephine. Niye nga tomuyita nti house boy oba house girl. Kati babayita batya? Baani? Abayamba abawaka.
olwaleero bantu ba house managers sebo ekintu kyasukka waawo kakati okujjako bano abantu era abakyali eri abakyakozesa omuntu nti nga house girl naye abantu kati abantu babeera awaka basomye alina zi degree ajja okufumbira sebo ng'alina degree omuwa mitwalo emeka 15 mwezi 7 bali eyo kale oli mukwogerera kwabo kati ate wali ugana amaka agayina abo abatalina wadde buyigirize abo tebeetaga house girl kyentegeeza nga babayambako ewaka tebalina wadde buyigirize oba nga bali nga akola nga house girl nga talina buyigirize anti uyu kakati aba bayitibwa ati house girl nedda lwaki talina linnya lwaki oba omuyita house girl tolina linnya ebiseera ebisinga bagamba omukozi w'ewaka omukozi wange bwe bityo bwe batyo bebagala house girl ne house boy kigambo kyajjirwa lw'abakolonialist abaayiya boys quarter house girl house boy ng'abazungu batujerega wano ne bwoba musajja wa myaka 7 bakuyita boy house boy abayindi nga bakuyita boy owulidde boy kati ne balekatawo ne boys quarters abalenzi gye basula ababakolera abazungu kakati ffe tetwalina ba house girl naye ng'omuntu eyo yayambanga ewaka yabeerangawo yabanga wa Luganda mwana wa ssenga Oluganda family extension zezo nga zetukozesa abantu abakola awaka basenga abakadde ffe twalina basenga abaffe vaika teyazaala mwana unfortunately naye nga ayinza okujja n'abeera awo n'abafumbira n'amalawo emyezi ginga 6 muba muli awo wajjawo ate omulala omwana wa gundi najja baba kimanyi babaaba bakizibwe bwakyala n'abayambako naye nga tetulina house girl house boy kyabazungu mwafunanga cases lwaki nkireeta ensangi zino amawulire gabuutikiddwako nago bamaidi nga oba abaana bayamba nga batulugunya ate abaana ab'ewaka mwafunanga cases ezo bw'oba ggwe ekyo ekintu kya buntu nti omwana akukolera awaka ogw'olina abaana ye ayinza naye okuba nga alina abaana oba ayinza okuba nga talina naye nga yeegomba okufuna abaana kati tolowooza nti omuntu akolera awaka aba akwagala nnyo aba ayinza okuba nga akukwatibwa obujja kuba gwe olina kati omuntu ajja akole nga wano byonna ye gwoba olowooza nti akola naye nga muli naye yeegomba alinamu okwegomba yeesunga yeeyagaliza singa kino nange nkirina singa kino nange nkirina singa nange abaana bange babeera bwe bati ati mukufuna ebirowoozo ebyo obusungu ne bumukwata n'atulugunya omwana naye nga naye tamanyi kyemuguddeko kyekiri kyetugambye wali ali possessed waliwo ekimwambadde ebimwambala ebizibu bye ebyewaabwe naga nti abewaffe nga tebali bwe naye nga cases ezo mwazifunanga mmwe back then nga ba Josephine we bali bayambako basenga viika baani tewalingawo bakozi omukozi n'akuba omwana n'amusitula bw'ati n'amukuba wansi oba n'amukwatira silipa n'amukuba anti kati mu abakozi betufuna ennaku zino tumala gabalonderera naye abakozi bali betwafunanga nga ajjira ddala ng'omaze omujje mu bantu bamumanyi n'ava oba Masaka oba baavanga nnyo Masaka eyo ewammwe n'ekiboga abakozi ate waavangayo bakozi kalekyezi baavanga abo Banyarwanda baali balima caayi si bakozi bamumaka kalekezi basiraasi banoga caayi baviika balimi tuli ku bakozi bamumaka ba house girl house boy temwavangayo baana bawala bakuyamba waka bayingira mayumba gammwe abaana babana baba bakalekyezi hapana ate nga Munyarwanda atakuyingirira atya mu nnyumba omupakasi twali bantu bazibu nnyo naffe tolowooza nti obuzibu mulowooza nti obuzibu butandikidde wano naye naffe twalina abasajja wano abazibu Abaganda Omunyarwanda ayingira mu nnyumba atya Nekibuuzo kyebi point yange oginemeseza nga ndaba engeri gyo mwali bazibu twali bazibu
tulowooza nti Katonda talaba naffe alina engeri yatukakkanyamu naganda mukakane Abaganda tukakkanimu katono Katonda naye yatulaba kuba twali bazibu nnyo kati nze ndabira ku kitange be bali basajja bazibu ddala tamanyi muntu mulala tamanyi munnamawanga tamanyi muntu nti munzolo oli mutolo oli mukiga tabimanyi amanyi omuntu aba Buganda ngenda Buganda Katonda n'agamba nti Abaganda mukakkane mukatono mwebigine emyaka na mitono nnyo naye Katonda ye yalaba n'agamba nti mususse musibe mu Katonda ekintu nja kibaddiza naye musooke mukole ki muyigemu mulina bye mulina okuyiga ebirala wano muleme kweraliikirira abantu nze siti yanze seeraliikirira obudde bujabuja naye twali tulina okubaako bye tusoma tulina okubaako bye tuyiga naye ate baatugamba twali twayiga dda apaana okusoma kwali kwa Queen oli simanyi Muteesa ko yeyita Queen ajja atuyambe ne batuyigiriza eddiini naye nga Queen tannajja teyabasanga n'olukiiko yes teyabasanga ne parliament yamu kati neyo kalikiro gundi etiquettes batuziyita etiquettes amateeka agatali mawandiike yaliwo then abazungu ne bajja n'amateeka amawandiike then ate nabano bannaffe ba liberators nabo kati ne bakola ki ne bajja okitegeera kati ne tutabuka ebiwawa ne biyitirira ne byeyongerako ko Katonda yatutonda Abaganda bunga tetulima tulimisa lugalo gwe nkiranyi kino lime wali yadi 3 otwale ettooke eryo ngadda kugonjaawe ng'alya n'omwenge gwe nga yenywera byonna akozesa lugalo bw'omala okulima awo ng'otwala ettooke eryo enkyo ojja kulima wali gwolooza kakati ensi lwaki Buganda eweddemu yaggwamu amatooke n'ebintu byonna tetulina matooke actually ffe tetwayiga ffe tetumanyi kulima Muganda tamanyi kulima Muganda tamanyi kukola Omuganda muyiiya muvumbuzi anti bamuyita mubbiira omuntu omuyiiyayiiya aba mubbi abaana abakozi bali mu mayumba g'abantu beegiriisa babonyabonya abalungi gye bali abalungi gye bali abaana bava gye bavudde maka ne bakola bulungi oli nabatuuka omusiibula ne bamuwa ne bamushoppingira wano mwennyini mu maka twalina omulungi abalungi gye bali saagala gamba nti bonna babi naye ne bana ababi kike babeera possessed Munnayuganda nkugambye omwana akuba omwana oyo nkikunnyonnyodde tamanyi lwaki amukuba naye alina ebimupossessinga ebiteekwa okutaagulwa abasumba bannaddiini psychiatrists psychologists resting worshiping praying over you reflect awulidde ekyo nakyo ndowooza tukitaanyizaako era ndowooza kitegeerekese bulungi tetugenda kukirwako njagala okutegeezaayo amawulire ag'essanyu ndowooza gali 2 nga tuwumbawumba programu yaffe eggulire erisooka omutanda mwali wagategedde bulungi nga nyinza okuba nga sitegedde lwaki mba sitegedde ekikulu ekiri awo omanyi nabuuza nze nti omutanda naffe abantu aba bulijjo kuffe naani asinga okwagala eggwanga limu omutanda ani amanyi kitaawe kye yamugamba kye yasemba okwogera naye ani ye yakimanyi oli omuntu alina emyaka 10 bajjajja be tobamanyi bonna okuva okutuuka leero gwe ababo tumanyiiko omu yekka Kabangala wookoma n'azaala Kabangala tomumanyi gwe muzungu omanyi jjajjawo wekka Kabangala
tosobola kwogera bajjajjawo bataano gwe tosobola kwogera bajjajjawo babiri oba basatu balina mboogera boogere gundira bayo soko anti opapa wuliriza nga bwe mupapa mulembe gwammwe kyenkugamba kiriwo ekiti nga nabalabako nga saabalabako ne bwe bate wabalabako mbalina mboogera jjajjawo yaani azaala taatawo Musasali atazaala oyo azaala Musasali anti nkugambye abo sibamanyi anti kyenkugambye babiri basatu simbalina anti nedda mu lineage yammwe mu tree mu family so si nti jjajja gundi nedda jjajja wajjajjawo mwami mukulu kankubula chronology eyo anti wulira jjajja mukyala ne jjajja mwami abazaala mama wange mbamanyi jjajja mukyala ne jjajja mwami abazaala taata wange mbamanyi yes kati bajjajja abazaala bajjajja bange bano sibamanyi kyenkugamba kati gwe olina jjajjawo generation egiyoka gyomenya kyenkugamba ono alina generations za myaka 10 z'abajjajjabe ziri recorded ziwandiikiddwa yes nga ffe wano abali wano abasinga obungi tetusobola kwogera n'abajjajjaffe basatu mabega yes nenkubuuza nti ku ffenna naye ani asinga okwagala eggwanga lino nenkuddamu nti yennyini ensi n'olw'ensonga eyo okudda kwe kuyamba kinene nnyo ku ffenna okwagala eggwanga lyaffe okudda kwe kiyamba ffenna okwongera okwagala eggwanga lyaffe oyinza obutakitegeera n'eki ekyo amanyi okwagala eggwanga tebakuyigiriza nga bano baga nti patriotism ebigambo biri byenagambye corruption patriotism corruption tebakuyigiriza kakati nze nkugambye kino nti okudda kwe kutuyamba ffenna okwongera okukwagala eggwanga lyaffe talina kye yatugambye kudda kwe kyekyo nti tekiyigirizibwa ekyokwagala eggwanga n'olwekyo okudda kwe kituwa amaanyi ffenna okwagala eggwanga lyaffe n'olwekyo kirungi era awangaale ne mukama amusuusi ayongere okubaawo kubanga yatukuumidde mu kwagala eggwanga lyaffe nga tewali ssomo otuuse ndaba kaliraba bannaye ensi eno si nyangu tuli ku buzibu aye bano ani anayogera nabo n'abategeeza just okubanga ye waali kituleetera okwagala eggwanga lyaffe tekiyigirizibwa ekyo obutabaawo bwe butuleetera obutaagala ggwanga lyaffe kituufu tubadde bazibu emabegako wali nemwekyawa tubaddemu bazibu nga okubaawo kwe bwadda ne twagala eggwanga lyaffe abaana batuuse n'okumusaba ku social media nti kale mutuwe omulambo kati omukulembeze yenna atalina ekyo aba mufuzi si mukulembeze atalina ekyo ekitayigiriza kwagala ggwanga lyo nga olyagala olw'okuba waali oyo atalina ekyo aba mufuzi yenjawulo ya Kabaka ne ba president sibaffe yenjawulo ya Kabaka ne Museveni mufuzi Kabaka mukulembeze ennaku z'omwezi kanjongero kirongoosa omufuzi akwasisa mateeka n'omuggo oba n'emmundu oba n'amaanyi owulidde kati ye omukulembeze trail blazer akola ki akoleza kkubo we mulina kuyita omukulembeze abeera trail ki blazer
omufuzi akwasisa amateeka n'emmundu oba n'amaanyi bakiyita n'omukono ogw'amaanyi omukono ogw'ekyuma ye mufuzi tabakubira kkubo lyakuyita mujje mulaga yabakuumiraawo mukwata amateeka naye tatema kkubo nti mujje tugende. Omufuzi abeerawo nga monita mu ssomero. Monita omumanyi wali obaddeko monita class monitor. Class monitor abeerawo okukwasisa amateeka naye bumenya class monitor ye abalekaawo tabatemera kkubo tabatemera kkubo nti bwoba bonna omala P7 oba senior 4 wandigenze osomere mu ssomero gundi talitemerye ekkubo class monitor yaliwo okukwasisa ki kyebatuwa kyetugoberera ate balina kufuluma nga tebasabye permission kyogoberera bonna balina okuyambala uniform kyogoberera toyina kwogera mu kirasi nga tisha mwali kyo kati ebyo bwobisuula ffe tuba tulina byetugoberera byetulina obakwasiza amateeka. Kati abakulembeze baffe abasinga babadde ba class monitors bo bakwasisa amateeka n'omuggo oba n'emmundu oba n'ekintu kyonna. Kati omukulembeze ye abatrail blazer nti abaana banaamala senior 4 basome batya okumala senior 4 era bagende mu ssomero ki after senior 4 oyo ye mukulembeze trail blazer. Ontegedde baga nti ontegedde Luganda nkutegedde olulimi Oluganda okitegeera ebintu ebyo byonna bwe tubimanya bulungi ne tubiteeka mu nsero y'enteeseganya zaffe mu nsero z'enteeseganya zaffe mu nkolagana zaffe ekintu kitereera n'omanya nti oyo akikola lwakuba kino oyo akikola lwakuba kiri n'oyawula. Kati omuntu tamanyi njawulo nnyo nti ddala omukulembeze akola ki ne omufuzi akola ki kubanga ate bombi beetaagisa beetaagisiza ddala yakati walina okubeerawo ateeke akwasisa amateeka waliwo alina okubaawo alaga ekiddako headmaster akwasisa amateeka director n'akwata omuntu okitegeera kakati bonna beetaagisa ffe twalina Sabu Mayanja si Abu Mayanja naye omwana ye Mayanja mujjukidde yajja ku ssomero kambi nyumye bategeere kye tugamba kambi nyumye bategeere omukwasisa w'amateeka n'omukulembeze nedda ekuulira eddala linabadde nkugamba ery'omukulembeze mbadde maze oddikugamba eryokubiri. Mukama yeebazibwe Ssaabasajja yakomyewo Ssaabasajja awangaale Ssaabasajja nze njagala obbategeeza nedda nze njagala obbategeeza Ssaabasajja kugamba manyi ebintu bino tosobola kumala gabyogera bwoti kwegamba olina okwegendereza yakomyewo omutanda mwali. Ekigambo Ssaabasajja kirimu ebigambo ebirala bye mutamanyi. Ssaabasajja ate agamba saali sajjayo. Ssaabasajja totolooza nti kiri ku basajja kyokka ekitegeeza nti Ssaabasajja si muntu mwoyo spirit obwakabaka mwoyo badde ngamba obadde ogamba otya ate bwe ŋŋenda mu ebyo badde ngamba nti neggulire eryokubiri eririwo mu ggwanga muwalawo Irene Namubiru muyimbi ate kyeki olaba kati otandise okutabula ebigambo oyagala okuntabula ekivulu sikyogerako ekivulu oyagala ki sikyogerako ku lwaki what is her why ndi mukuddiramu Namubiru bye simanyi naye abadde aludde nga tatuwaayo ku performance yonna anti atubuulire waayi yeyeeyo ffe ani yamutuma okuyimba ffe twamutuma mbwe abadde aludde okutuwaayo twamutuma oba yeyeye gagamba odde yekka gyayimbe waliwo yamutuma atubuulire waayiye naye bannange
bintu tuve mu bintu by'okuzannya tuve mu by'okuzannya ebintu bino kakati. Why nakugamba wano what where when who why abantu abasinga why tebagirina. What agirina Serena, who namubiru, what yenyimba ze, where Serena, who namubiru, how through singing, yeah, music, ne okay, the why agirina. Abawagizi bekirabika abadde abasuuliridde nnyo anti batubuulire abawagizi. Nze namubiru mukwano gwange bannange tabimanyi omanyi kyekitegeeza okukola shennungi nti nze Alex Mukulu sisobola nakwagaliza muntu nti nkwagaliza shennungi olw'ebizibu shennungi byeyitamu okuva eshennungi nti sibikwagaliza gwe obiyitemu shennungi byetuyisaamu sibikwagaliza. Awo wenyini olunaddako tujja kutandikira awo tubuuze shennungi yeetaagisa ki era omanyirawa nti eyo shennungi kiki ekitegeeza okuba ne shennungi. Nze nemmala ngamba nti kakati namubiru mwagaliza shennungi mbanga amukomeredde. Mwebale nnyo abalabi ba Dream TV buli kaseera okusalawo okutulaba wano ku programu yaffe abalungi be basinga obungi mu nsi okusinga ababi. Erinnya nze Nantongo nga bulijjo Mwami Mukulu Alex waali abeerawo okuttaanya ku nsonga eno n'eri wano nawali okuwumbawumba okutulaga ekifaananyi ekiri ekigazi okusinga bwe tuba tulabira ensonga. Tubeebaza nnyo wadde ye agamba tabeebaza kuba takakasa oba mumulaba naye ffe tumanyi mutulaba. Mwebale nnyo mwebalire ddala Katonda abakuume. Rest, worship, pray, reflect. Hallelujah.